tewandaga ekisalwe wafiira mu nsonyi wandaga ti bwe wafa mu nnaku ng'oli bwereere wasasula ebbanja lye nnali sisobola Yesu kankuyimuse wandaga ekisalwe wafiira mu nsonyi bwe wafa mu nnaku ng'oli bwereere wasasula ebbanja lye nnali sisobola Yesu kankuyimuse Mukama waffe yeebazibwe mbalamusiza mu nnya lya Mukama waffe Yesu Kristo twebaza Katonda nate atuwadde omukisa guno okwogerezeganya nze naawe era atuwadde omukka gwe tussa olwaleero ekitiibwa kya Mukama tusaba Omwoyo Omutukuvu amaamire ku bulamu bwaffe era atuwa amagezi okumanya n'okutegeera atumanyise ekigambo kye era ateeka enjala y'okumutegeera munda muffe abawo omukisa nga tugenda kuwulira ekigambo kya Mukama leero tugenda kutunula ekitabo kya Lubereberye 25 mulimu nga tutunulira ku Esawu ne Yakobo ate nga Esawu kye yakola naffe tukikola abantu abamu twegabyeko ebyaffe olw'embeera gye tulimu tuvudde mu byaffe olw'embeera gye tulimu abamu ne tubiwaayo nti nkooye abamu ne tubiwaayo nti binnemye abamu kwegamba embeera ekwetolodde n'ekuleetera okusobola okuva mu ekyo Katonda ate kyakuwadde tugenda kutunula lujja kubeera lugero naye ate tugenda funamu ekyokuyiga Mukama abampeera omukisa tugenda kutunulira mu kyawandiikibwa kya Lubereberye 25 tugenda tandikira ku lunyiriri lwa 28 paka ku lwa 34 Mukama atulungamye olwa 28 lugambye nti era Isaaka n'ayagala nnyo Esawu kubanga yalyanga ku munyago gwe ne Lebbeeka n'ayagala nnyo Yakobo n'afumba omugoyo Esawu n'ayingira ng'avudde mu nsiko ng'akooye nga talina maanyi Esawu n'agamba Yakobo nti ndiisa nkwegayiridde omugoyo gwo omumyufu kubanga sirina maanyi erinnya lye kyeryava liyitibwa Edomu Yakobo n'ayogera nti gusa leero eby'obukulu byo Esawu n'ayogera nti laba mbulako katono okufa n'ebyobukulu biringasa bitya Yakobo n'amugamba nti ndayirira leero n'amulayirira n'aggusa Yakobo ebyobukulu bwe Yakobo n'awa Esawu emmere ey'omugoyo gw'ebijanjaalo n'alya n'anywa n'agolokoka ne yeegendera bw'atyo Esawu n'anyooma ebyobukulu bwe olunyiriri luno oba olugero luno lutulaga nti mu kwegamba ebintu bingi bye tusazeewo mu butamanya bwaffe mu busungu kati ono Esawu yawaayo obukulu bwe olw'okuba yali akooye enjala emmuluma n'awaayo obukulu bwe kwegamba n'awaanyisa omukisa gwe gw'obukulu bwe ku lw'emmere baamuwa emmere ye n'awaayo omukisa so abantu bangi tuwaanyisiza emikisa gyaffe olw'ebintu ebitono ffe ne tulowooza nti kye tufunye kye kinene naye Esawu emmere ye yamuleetera okuwaayo obukulu bwe tutegeera kubanga yava mu nsiko ng'akooye omuntu asobola okujja ewuwo n'omuwa olugoye n'ogamba tuwaanyise twalamu luno olugoye lwange gw'ompeemu olulwo n'otamanya nti owaanyisizza mukisa gwe gw'olaba ng'olugoye obugoye naye ng'owaanyisizza omukisa omu n'oddira omulimu gwo n'oguwa munno tomanyi nti owaanyisizza omukisa gwo so kati Esawu yawaanyisa omukisa gwe olw'emmere bangi kummwe muwulira mukooye mwagala kuva mu bufumbo bwammwe
mwagala kuleka bufumbo bwammwe kubanga olaba okooye. Abamu mwagala kuva mu bulokole kubanga olaba okooye. Osabye teri ekivaayo. Mwagala kusulawo obuweereza bwammwe kubanga olaba okooye. Esawu ayogedde nti obukulu bunaatera kufa obukulu bunangasa ki. Kati naawe oligamba nti emyaka gimpeddeko. Kati obulokole bunangasa ki? Sinaba kufuna musajja. Naye manya ekyo kyowaayo kyekibadde kigenda okugasa obufumbo bwe bwovaamu nga gw'olaba nkooye omusajja ngumiikiriza nkooye. Manya sitaani yaleeta eyo embeera ey'okukunyigiriza gw'olaba ng'okooye. Kubanga Bayibuli etugamba nti sitaani yajja kutta, kubba na kuzikiriza. Kati sitaani aleeta embeera eyo okusobola okuzikiriza ekyo Katonda kyakukoze eki kyakuwadde. Esawu bwe yava mu nsiko tafunye muyigo ate ng'akooye. Yawulira nga n'obukulu bumutamye, talina kyakulya. Kati obukulu bumugasa ki? N'awaayo obukulu bwe n'afunamu ki? Omugoyo. So abantu bangi tukoze ensobi nga tuwaayo ebintu Katonda byatuwadde. Bw'osoma olunyiriri essuula eno bakugamba nti Labeka nga tannaba kubeera lubuto, Mukama yamulabikira n'amugamba ogenda kubeera olubuto era abaana babiri. Naye omukulu aliweereza ki? Omuto. Omuto ye yali Yakobo, omukulu ye yali Esawu. Jjukira ng'omukisa mu mukisa nga gwani Yakobo. Naye jjukira buli muntu alina omutemwa gwe. Katonda buli muntu yamuwa omutemwa gwe. Kati omukisa gwali gwa Yakobo, naye ate ne Esawu gwe yalina ogugwe n'agwongera ani? Yakobo. Oba kitegeeza. So tulina ebintu bingi bye tubadde nabyo n'ate ne tubyejjako ne tubiwaani ne tubiwa abalala ffe tulaba tebitugasa. Naye ate at the end Esawu ono bwe yawaayo omukisa, ekiseera bwe kyatuuka gundi Isaka nga ayagala okubasabira omukisa, era omukisa gwagenda eri Yakobo kubanga byonna yabyejjako ne bigendawa? Eri Yakobo. So waliwo omuntu ssaawa zino ng'owulira oyagala nakuva mu bufumbo bwo n'empapula za divorce zikuli mu ngalo, oyagala kulekawo mulimu gwo, oyagala kuva mu buweereza bwo Mukama bwakuyitiddemu kubanga owulira okooye. Nsabye Mukama tampa musajja, nsabye Mukama tampadde ssente, mpulira nkooye. Naye nkugamba nti ekyo ky'olabanga ekikukooyezza mwe muli omukisa gwo Mukama gwakuterekedde. Ogwo mulimu gw'olabanga ogukukooyeza gw'ogamba nti sirina kyenfunamu, tebanyongeza musaala, sikola bwe nti, nze tebansiima. Manya sitaani aleetawo embeera eyo okusobola okuvamu ekyo Katonda kyakola ki? Katonda waffe wa bugumiikiriza. Bitegeera ekiseera bwe kyatuuka enjala yagwa. Enjala bwe yagwa mu nsi, Isaka gye yalimu n'abaana be n'aserengeta okugenda wa? Eri kabaka ow'egundi ow'Abafirisuuti mu Geraayi. Naye bwe yali agenda Mukama n'amulabikira n'ayogera nti toserengeta Misiri, tuula mu nsi gye nakugambako. Okitegeera? Beera mu nsi eno nange naabeeranga wamu naawe era naakuwanga omukisa. So ekintu oyagala kuva mu mbeera naye Mukama akugamba beera awo w'oli. Katonda yakutuusa mu mugundi mu bufumbo obwo bw'olimu. Katonda yakutadde ku mulimu ogwo, Katonda yakutadde ku buweereza obwo. Akugamba beera awo, ali wamu naawe. Todduka kubanga okooye, towaayo bukulu bwo kubanga okooye ng'Esawu bwe yakola. Twegabyeko ebyaffe, oluusi n'owaanyisa emmere ne mugenda ku mukolo n'ogamba gwe lyamu eno emmere ompe eyiyo. Oli kuwaanyisa mukisa gwo gw'olabanga emmere. Gw'olabanga owaanyisa emmere, olabanga awaanyisa olugoye, naye oli kuwaanyisa mukisa gwo. Okitegeera? So tukole ebintu nga tumaze kulungamizibwa Katonda. Katonda bw'owulira eddoboozi munda mu gwe nga likugamba omuntu oyo muwe ekintu ekyo, kimuwe. Naye bw'oba tokiwulira tokimuwa kubanga sitaani agenda kukozesa okweggyako ebibyo obiwa abalala. Okitegeera? Abamu mulina emirimu gye baagala bafa naye n'ogamba nze ndaba saasoma simanyi na Luzungu ate ogwo omulimu gunangasa ki nze atamanyi Oluzungu. Oba okitegeera? Ebintu negative ze tweteekako ze zitulemeseza okubeera successful mu bulamu.
ogenda ne weeyogerako ekintu ekya negative nga Esawu bwe yagamba nti kati naatera kufa ebyobukulu bwawe binangasa, naye Esawu yawangaala emyaka emeka? Okitegeera? So ebintu ebimu tubirekere Katonda. Towaanyisa kintu kyo, tova mu bufumbo bwo mbu kubanga okooye. Okitegeera? Tova mu relationship eyo Mukama gyakutaddemu. Katonda abanga yakugatta n'omuntu oyo, embeera sitaani ayigganya bakkiririza mu Katonda. Kati sitaani bw'anaalaba ng'onyweredde ku Katonda wo, agenda kukola ki? Agenda kuyigganya. Yobu bwe yayigganyizibwa sitaani teyandibadde kwegamba, teyalina nsonga lwaki aba takola ki? Tanyooma Katonda. Naye yamanya nti Katonda ali wamu nange. Kubanga mukazi bwe yandimugambye lwaki tofa, yandibadde afa, yandigambye kati obulumi buno bunnumisa ki? Lwaki buno obulamu bungasa ki nga ndi mu kuvunda? Okitegeera? So ebintu ebimu tubirekenga bwe biri. Katonda alina ensonga ye. Omulimu ogwo gw'oliko gw'oyagala okuvaako, Katonda alina ensonga lwaki agukuteereddeko. Omulimu ogwo gw'oli okuvaako, ali agenda okuguddamu, agenda kukulankulana, ate weewunya ogambe nti omulimu ogwo gwali gwange, otandika ofuna obujja. Obufumbo bw'oyagala okuvaamu oli ajja kubuyingira abeere mirembe, gw'ogambe nti omukyalo yannemesa obufumbo, naye nga gwe wabuwaayo. Ebimu tubinenyeza bannaffe naye nga tefeewo twabiwaayo. Kati ekiseera bwe kyatuuka Esawu n'ayigganya Yakobo ng'ayagala kumutta olw'omukisa, so nga yeerabidde nti bye yali asigazzaawo yabimutika byonna. So tukuume ebintu Katonda by'atuwadde. Tokolera kintu mu busungu, tosalirawo mu busungu, tosalirawo mu bukoowu. Buli lw'okola ekintu ng'omutima gwo si mutebenkevu ogenda kukola ensobi. Abantu bavudde mu bulokole ne bagenda mu madini amalala, ne bagenda mu masinzizo amalala, ne bagenda mu nzikiriza endala, kubanga awulira akooye Katonda amusabye. Nsabye omusajja Katonda aganye okumpa, aluddewo okumpa, gwe n'owulira ng'okooye, sitaani n'ateeka ekintu ekyo ku mutima gwo nti osabye ebbanga lino lyonna Mukama lwaki takwanukula. So mbagamba baganda mugumiikirize. Obugumiikirize abo bukuweesa kingi. N'abo abali mu bufumbo abafumbye emyaka 3 balina bye bagumiikiriza. Abaludde ku mirimu balina bye bagumiikiriza. Abaludde mu buweereza balina bye bagumiikiriza nga n'oluusi ewaka ewuwe abadde alajja n'emmere. Okitegeera? So ebiseera ebisinga Katonda tuteeka mu kintu nga nakugezesebwa, n'akuteeka mu position ng'ayagala kumanya obugumiikiriza obuli ku ki, buli ku percentage ki. So nkugamba gumiikiriza, tova mu bufumbo bwo, tova mu buweereza, tova ku mulimu gwo. Okitegeera? Sooka osabe nga tonnaba kusalawo, sooka ogwe mu maaso ga Katonda mugambe Mukama nkoze ntya. Okitegeera? Nkoze ntya. Bino bye nkugamba weebiri era abamu kaakano bali mu process eyo bikola. N'agamba nze nkoye obufumbo kambuveemu, nkoye obulokole kambuveemu, naye nga kyokoowa kye kigenda okukutuusa ate ku buwanguzi. So mbagamba mugumiikirize. Katonda akugamba beera awo ndi wamu naawe, era awo ngenda okuweera omukisa. Omusajja oyo gw'olabanga